Ebyansamba tubivuddeko katono nnyo. Tudde ku ggwe katono nnyo. Shey, omukulu Madrat omumanyi? Madrat mumanyi nga comedian nti bazanya Madrat and Kiko. Balaba. Wategere ekyamu. Nalabako ku social media katono ndowooza bukyanga bibeerawo. Nalabako ku social media ng'agamba asiramuse. Nga ndaba nga asiramuse, nga ndaba abasiraamu bamwaniriza, naye ngamba barakallahu fiikum jazakallahu khaira. Manyi mbeera bize nga ndi mu kusomera abantu edduwa, ebizibu by'ensi eno yonna bibeera kunze ku mutwe guno. Mu bwa bize bwange buno bwe mbeeramu mu kusomera abantu edduwa, saabiwa nnyo time. So saamanya byaddako oba Madrat oba Kituffu Wasiramuka oba yali mu comedy nga omulimu gwa comedy. Naye sisuubira nti yali mu comedy kubanga eneddiini busiraamu gye ayogera ate shahadu nalaba agitoola ali live ku social media oba ku platform zonna n'atoola shahadu. Kati mmanyi nti eneddiini busiraamu tebagisiriwaliramu, tebagizannyiramu, tebagikoleramu comedy. Nze mutima gwange ninamu ekirowoozo ekigamba nti ddala yali akakasa teyali mu comedy. Era kati mubala mutwalanga omusiraamu ne bwe mba mukubiddeko kasimu mutolera salaamu era n'agiddamu bulungi nti waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakaatu. So nze ndowooza yasiramuka ku lwange. Abasiraamu abasinga tulaba obeera bayitanga bakakonva ti nga ba new entrance nga ye tomuyitanga. Mbadde nkyetegereza ng'era bwe mubimanyi ebyange nti mmala okwetegereza omuntu kyenkugambyeko nti omulimu gwakola gubaddemu olukomedi. Kati oluusi ne bw'atalantuka n'agweri n'abagamba ekirwadde kinnuma musooka kulowooza nti musajja ono baali mu komedi oba akakasa. Kati okwetegereza mulina kgenda eri basawo ne mumuteekamu samometa ne mumukebera. Kati olwaleero Madrat ometa ekyamulimu y'ey'okumwetegereza ensonga lwaki mulaba sinnamuyita. Naye gy'oli yonna bw'oba ondaba Madrat nkimanyi nti ondaba bw'oba okakasa nga nniyayo yatebenkera yatuula nga wasiramuka biizini rahman, nina ekkanzu yo, nina Qur'ani yo, nina n'omusaalo gwo. So ebirabo ebyo omubaka waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukakasako oba yatugamba kitukakatako okwaniriza omuntu yenna azze mu busiraamu n'ebirabo ebyo tebiba byakweraga wabula omubaka yatugamba tubibawe. So bw'obanga Madrat omanyi nti Kituffu Wasiramuka ebirabo bye ebyo mbirina ate onywerere mu busiraamu. Bw'onooba oganya okubunywereramu n'ojja ono n'ebirabo byaffe ate n'omala n'oddayo nga abalala bwe bakola, nze omumanyi bampita n'amwatulira ndowooza ebyatuuka ku mulangira Ssuuna Wabiraba yagenda n'alinnya eno ekigere n'amala n'akijjayo n'ensitula mizairo. So bw'oba ono n'ebirabo byange kakasa nga nniyayo entebenkedde mu busiraamu ojja ono n'ebirabo ebyo nina n'ebisinga obunene awo kubanga nina n'ebbaasaayo gye mmanyi nti bw'onoogikwatako ejja kukuyozaayoza bulungi okubeera nga oyingira obusiraamu. Nga tumaliriza Lukumani yamuyitako n'agamba agende amulabe n'ekirala n'amugamba ave mu comedy. Kiki oyinza omugamba oluvannyuma lwa Lukumani omugamba ebyo? Ni yagamba Lukumani yamugamba ave mu comedy zambi nti ono agendeyo gundi Madrat amulambule then ave ne mu comedy kuba zambi. Madrat yagendayo yakimanya nti Lukumani muganda waffe okuva lwe yayatula ekigambo nti ayengedde obusiraamu tulaba nga alinga atali mutebenkevu mu bulungi mu busiraamu, alinga atali mutebenkevu bulungi ku mutwe olw'ebigambo byajja ayogera, olw'ebintu byajja akola. Kati Madrat nga ye yakayingira obusiraamu ng'ayina n'abamu backing emabega bw'atunulira Lukumani yani akuyita mu ddiini busiraamu. Banange ne ddiini busiraamu si yakusiriwalira mu ddiini ya Allah, ddiini yakusoma si yakweyita bweyisi. Kakati Madrat bw'aba yagaana okugendayo aba mutuufu. Kakati Lukumani yakasiramuka, bw'aba yakasiramuka agenda kuyita Madrat amusomesa eki mu ddiini busiraamu. Lye Lukumani amanyi ki kyagenda okusomesa ono. So aba mutuufu bw'agaana okugendayo kirabika akyamwetegereza alabe ddala Lukumani ono ayimiridde atya. Oluvannyuma n'amukakasa n'alaba nga ne Lukumani naffe tumukakasizza eno bakulu ba Lukumani nti ddala musiraamu alina kyayinza okuyigiriza ku busiraamu.
ajja gendayo naye gwe tolaba nti ogamba ali mu kusoma asomesa ne ku asomesa n'okusomesa nakalabako akatambi awo nenseka neŋŋamba katusabe barakallahu fikum omanyi mu nkyamu mwe muva engolokofu Lukumaani yongera nyweza lekeraawo okugujubanira okusomesa byotannayiga ojja kukoleramu ensobi naddala mu ddiini eno Busiraamu sooka ose tolinge omala okusoma bw'onoomala okusoma ate otambulenga Obusiraamu bwe bugamba kati gw'ogamba otya nti oyingidde Obusiraamu n'olaga abantu bizinensi nzigudde hardware ng'erimu kapito wa siringi 4,000 kaniyo magini ebyo Allah byagaba eri omuntu ayingidde Obusiraamu Allah agaba bizinensi nsitufu so Lukumaani sooka weetereeze abantu bano abakutunuza mu kamera bakozesa ensobi zino kamera zoolaba buno obuuma buno bwe tutunulamu buzibu nnyo fe ababuluddemu butubuuze bukozesa ensobi bukuwanulayo waggulu gy'oli ne bukuba ku ttaka ate ne bukusimira n'akanya ka fuuti 4 ne bukasukayo baka fuuti 6 so Lukumaani abakuli emabega abakutunuzaamu obuuma buno bakozesa ensobi sooka weegendereza oba Wasiraamu kakkana wansi omala okusoma Obusiraamu olyoka osituke ojje mpola mu kamera nkiddamu Lukumaani ojje mpola mu kamera buno obuuma nze mbumanyi si bwangu fikum barakallah